munnabyabufuzi omugundiivu era nga munnamagye omutendeka obulungi Moses Ali yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwapuli omwaka gwa 1939 mu kitundu ekimanyiddwa nga Tabo mu ggombolola ya Pakale. Ono yayina abazadde ng'abaana abalala okwali Muhammad Ali saako ne Veronica Porche Ali, bonna nga batuuze ba disitulikiti eya Jumani, ng'era abaana abalala yasoma ebitabo by'okuviira ddala ku mutendero gwa primary era nga yatuula ebibuuzo bye eby'ekyomusanvu biyite Piero E ku ssomero lya LP Church of Uganda mu mwaka gwa 1957. Bw'atyo n'aggyayo certificate, bw'atyo ne yeeyongerayo ku ssomero erimanyiddwa nga Church of Uganda Junior Secondary School, eyo gye yakoonola ebbaluwa mu mwaka gwa 1957. Okuva 1964 okutuuka 1966 yagenda ku ssomero lya Old Kampala Senior Secondary School gye yasomera General Certificate in Education, essaawa zino gye tuyita siniya ey'omukaaga, nga bwe kiri nti akaliba akenda okalabira ku mukonda. Moses Ali yatandikirawo okulaga obwagazi mu by'amagye era ng'ono yasobola okugenda mu ggwanga erya Isirayiri n'atandika okusoma eby'amagye gye yajja ebbaluwa eya Officer Cadet Training. Ono yaddamu n'asoma ebbaluwa emanyiddwa nga Paratrooper Instructors era mu ttendekero ly'amagye mu ggwanga erya Isirayiri mwaka gwa 1969. Yasoma koosi endala emanyiddwa nga Commanders Course era mu ggwanga erya Isirayiri mu mwaka gwa 1972. Mu mwaka gwa 2007 yeeyongerayo okusoma eby'amateeka era bw'atyo yasobola okufuna ebbaluwa emanyiddwa nga Certificate in Education in Law, eno nga y'amateeka mu ssettendekero wa Wolverhampton mu ggwanga lya United Kingdom. Moses Ali yakomawo okwabo obwo olw'okuba yali ayagala nnyo amateeka ne yeegatta ku ssettendekero wa Makerere gye yakoonola diguli mu mateeka emanyiddwa nga Bachelor of Law. Olwo nno ne yeeyongerayo ku Law Development Center gye yajja diploma emukkiriza okubeera nga apulakitiisinga amateeka. Ono yagenda mu maaso n'okusoma obubaluwa obw'enjawulo naddala mu magye era ng'eggwanga lya Isirayiri lyamuyamba nnyo ssaako n'erya United Kingdom era nga munzikiriza abadde musajja mukkiriza nnyo era omuyisiraamu. Kale oluvannyuma lw'okukenkuka ebitabo, Moses Ali yateekebwa mu mitambo gy'okutendeka bannamagye era bw'atyo yalinnyisibwa eddaala n'atuusibwa ku lya Second Lieutenant mu ggwanga Uganda mu kitongole kyamanyibwa nga Paratrooper School mu mwaka gwa 1969. Moses Ali ng'omusajja yali ayagala eggwanga ly'okutebenkera, ono yeenyigira mu lukwe olwalimu okuwamba n'okuvuunika gavumenti ya mukama we Apollo Milton Obote era ng'olukwe luno lwe lwaleeta Idi Amin mu buyinza. Ono teyalwawo era yagenda alinnyisibwa amadaala wakati nga Amin yakutte enkata. Mu biseera ebyo yaweebwa obwa minisita bw'ebyensimbi era nga wano bannamawulire okwali Tony Avalgan ssaako ne Martha Hani baali bamunnyonnyola ng'omusajja yali akyasinze okubeera ku lusegere lwa Pulezidenti Idi Amin Dada Ssaalongo. Field Marshal bwe yali minisita w'ebyensimbi, ono yakozesa ekifo kye okubeera ng'asakira abasiraamu abaali beetaaga obwetaavu obuyambi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ssaako n'amawanga, ekintu ekyamuleetera ennyo ettutumu mu bantu naddala abayisiraamu. Bambi musajja wattu kyatamanya nti kigenda kumuzaalira makayi byazaalira ku nsiko, anti wano oluvannyuma lw'okufuna ennyo ettutumu mukama we Idi Amin yatandika okumwekengera. Kye yalowooza nti ono alabika ayagala kukunga basiraamu akole bbeesi y'ebyobufuzi amumaamule mu ntebe, anti kyokola banno toyagala bakikkole ng'omubbi bamubbye. Ekituufu kiri nti Moses Ali yafuna obuwagizi bungi nnyo ssaako obwagazi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ssaako ne mu magye, kubanga yali muntu w'abantu. Mu Apuli wa 1978 Pulezidenti Idi Amin yateekateeka olukiiko lw'abaminisita mu kibuga Kampala era nga luno yali azze kusabula baminisita be yalowooza nti baali tebakyamukkirizaamu, tebamuwa kitiibwa, beefudde b'amaanyi mangi, tebamanyi kye bakola, beefudde bamawaggali, nga mu bano ne Moses Ali mwe yali. Oyinza okwebuuza nti minisita Ali eyali afunye ettutumu bwe lityo omukulu yandibadde amulanga ki? Ono yamujwetekako ebisango, mbu simanyi adiibudde ensimbi y'omusolo, ensonga za bbanka ya Uganda azikutte bubi, enguzi kakuti yeekudde ejjembe mu kitongole kyakulembera ssaako n'okukwata obubi ensimbi y'ekitongole kya Uganda Muslim Supreme Council nga n'ekyamala eggobe mu kibya kyekyokubeera nti yali takyagondera biragiro bya mukama we oba gavumenti. Wano Amin yali obuwuka
n'akaawa okukira omususa era wano mu kwogera kwe yakwata kabaketi k'akasasiro kayite trash can n'akakasukira Moses Ali okulaga obunyiivu. Moses Ali oluvannyuma lw'okukizuula nti wamma kirabika mukama we takyatembeka, ono yasalawo asibemu ebyanguwa bw'atyo n'adduka okufuluma ekibuga Kampala mu mmotoka ye ya buyonjo n'addukira mu bitundu gy'azaalwa mu bbendobendo lya West Nile. Eno bwe yatuukayo waliwo abaagezaako okumulumba wabula olw'okuba nti yali musajja omujaasi omutendeke yasobola okubba amasasi era n'abeetakkuluzaako. Mu mbeera eno Amin yakwata ebitiibwa byonna bye yali yawa Moses Ali mu magye n'abimukwakulako n'atasigaza yadde n'ekimu, wabula ng'ekisinga okumubobbya omutwe nti Moses Ali yalina abagoberezi bangi abaali bamukkiririzaamu, naye nga kyalina okusooka okukola kwe kusooka okumugoba ku bwa minisita. Era nga mu August wa 1978 Moses Ali yagobwako mulimu nga mu mwaka ogwo gwennyini mu mwezi ogwa October abasajja abawerera ddala 10 okuva mu kitongole kimanyiddwa nga CRB Agency baamulumba okubeera nga bamukwata, wabula bano bonna yabatta oluvannyuma lwa gavumenti ya Amin okumaamulwako mu lutalo olwamanyibwa nga Uganda Tanzania War mu wakati wa 1978 ne 1979. Moses Ali yadduka n'agenda mu buwaŋŋanguse mu ggwanga erya Southern Sudan, essaawa zino eriyitibwa South Sudan, okusobola okufuna obubudamu mu kitundu ekimanyiddwa nga Nimule mu myaka gya 1980. Ono yakulemberamu ekibinja ky'abayeekera ekya Uganda National Rescue Front wakati mu lutalo olw'ekiyeekera okwagala okuvuunika gavumenti ezaaliko, kubanga n'Obote omwo mwe yaddira kale olw'okubanga yali mujaasi omutendeke nga nekyakola akimanyi. Olutalo olw'ekiyeekera yaluteekateeka bulungi, naye nga bwe kiri nti agali awamu ge galuma ennyama, bwe batyo baasobola okuteeseganya ne Yoweri Museveni okulaba ng'olutalo baluggusa. Era mu mwaka gwa 1986 luno lwalinnyibwa Konfete. Amagye ga Moses Ali gaatabulwa mu ago aga National Resistance Army wetwogerera gayitibwa Uganda People's Defence Forces. Bw'atyo ye ng'omuduumizi ow'oku ntikko n'aweebwa ogufa ogusava, n'aweebwa n'ekitiibwa ekya Major General. Kale oluvannyuma lw'ebyo byonna nti yali musajja muyivu, musajja omutendeke mu magye, ate mwoyo gwa ggwanga yasobola okufuna ebintu eby'enjawulo era n'afuuka omusajja omugagga ddala. Ono yalondebwa okubeera omumyuka owookusatu owa Ssaabaminisita ssaako n'ekitongole eky'ebyobulambuzi, nga bino yabituukako nga 17 Julayi 1995. 1996 yalondebwa okubeera ng'akiikirirwa East Moyo mu disitulikiti eya Adjumani. Ono azze aweereza mu bifo eby'enjawulo mu gavumenti eno eya Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa okutuusa w'afiiridde mu mwaka gwa 2026. Ng'oggyeko okugamba nti ataakulaba akunyooma, Moses Ali yali musajja omuwanvu ddala ow'amaanyi omulangaatira. Weewaawo obulwadde bwe bugenze bumubala embiriizi butuuse okumufuula ekyerolerwa oluvannyuma lw'okubeera ng'abadde takyatambula bulungi ng'ayina kukwatirirwa bukwatirirwa, wamma ggwe ng'embeera gy'alimu tewoomya nnakabululu. Nga n'ekyasembyeyo omukulembeze w'eggwanga bwe yabadde alonda baminisita ku mulundi guno, ono yamutadde ebbali ku bw'obumyuka bwa Ssaabaminisita n'asikizibwa Crispus Kiyonga, wabula mutabani we Siraje Musa Ali ye n'agonnomolwako ogufo ogw'obwaminisita bw'emirimu ssaako n'ebyentambula. Musajja mukulu ono atuuse amaanyi ne gamukeewa era ng'ennaku z'omwezi 18 Julayi 2026 yassizza omukago ogw'enkomerero mu ddwaliro ery'e Nakasero mu kibuga Kampala. Moses Ali afiiridde ku myaka egy'obukulu 87 era nga ddala ajja kwogerwako mu byafaayo by'eggwanga ng'omusajja eyayagala eggwanga lye, omusajja eyaweereza eggwanga lye, omusajja eyalwana paka ku mujaasi asembayo, kubanga ne waafiiridde abadde akyakiika mu paalamenti.